Isma olunaku olw'ejjo aba ejawo ekyo kino gyali kigamba abaana mwenna bakola entertainment journalism. Of course eyinza okuba nga association mu biseera bye yajjiramu waliwo ekirubiro ekyaliwo naye ndowooza mulabye omugaso gwa association zezifaanaganako bwe zityo. So nandiroozeza nti buli entertainment journalist nga ne Saimo mwali mugende mu subscribing lwa nsonga nti tebaakireese naye later kijja kujja okulwanirira omuntu nga tali mu association kiba kizibu. So mugende mu subscribing kuba tetwawuddeko kuwujja tetwawuddeko ku lwaki lwa nsonga nti bakimanyi muyina association yammwe. So kati egos tuzireke mugende mufune IDs association obutwalo ebiri oba emmeka ze muteekamu tezirina makulu nnyo nga association eno yevaayo okubeera ng'ekola ki ebalwanirira. So buli entertainment journalist yonna gy'oli mugende mu subscribing mu association eyo kubanga kizuuliddwa nti yeyokka esobola okuvaayo n'eboogerera kubanga ekyo ekyamazima tulina ebintu eby'okustreamlininga ate bwe tuba tuli wakuba ku streamlininga twetaaga association egenda tutegeera lwa nsonga nti bwe tugenda okusoma ku ssomero tusoma mainstream journalism kyokka kati ate bino ebyaffe birimu okujereegerera birimu engeri y'okuvvoola oba ontegeera kaakati bwe tuba tulina okwesomesa okumanya tusobola tutya okola ebintu ebyo byonna nga byonna mu ebiri ne tutanyiiza mu ki byawulira ng'abyogera nga twogera. So kitegeeza association eyo kwe tulina otandikira yeyina okujja okukaka bakama baffe okutegera ekigenda mu maaso okuba kusomesa abaana babasomese lwa nsonga nti kati essaawa zino abaana abaasibiddwa waba bakola news bulletin naye onaagenda okufuna mu contracts zaabwe ate bo tebabaconsideringa oba ontegeera kyokka ate nga repercussions n'ebizibu bibasisinkana bingi. So kakati nze n'ebintu bingi byenda bitugenda okufuna mu kusiba kw'abaana bano. Now nga nzira ku baana bano baba kugamba Isma yetusuubira Isma yetusuubira nga teri mufaanana ate naye ng'erinnya lya Ssuubi bulala amannya gaffe bakyala ago mama tusuubira ate lya bukulu teri kika kituuma kitusuubira erinnya lya bamba mukisa tusuubira aliba ago mannya ge gakwegumya gabalokole kale kakati gundi yange point waliwo ekintu bagenda tusiba kati batumayo kizibu temugaa tumanyira kati bonzijako bino mba nayogera biki era gwawe atayagala kubyerega ajjako TV kakati waliwo concern bwe nade njogera ne Jojo yandaze nti Suuna was willing okwogera n'abaana bano bw'otunira ku baana abasatu abaasibiddwa kiyinza okuba tewali nze kubamba miitinzeeko bonna tewali yatuuse kwetengerera kuvvoola Suuna ku mpewo ne off air bayinza okuba nga bisobola okubasimatuka ne bamuvvoola ku mpewo ne bayinza okuba tebalina busobozi bumala kumuvvoolayo ne waba nga tebali ku mpewo. Kitegeeza emabegako awo waliyo omuntu aliyo ensi gwetannatunuulira. Ku Friday abaana lwe bakwatibwa ono omuwala akola headlines zaabwe eyakola ne Toto naye nga kye baawukanya ne Kayz ngoye na sexuality ekitegeeza nti magaliyo abagamba nti kola kino ate jjukira bano baana batomu abatakola mawuli kino kanki bagambe fena kye tulwana kutunulako mu maaso ga kamera wano kati omwana tannatandika naye mbanga Simon ze producer we mugamba nti kola ekyo kye njagala obeere ku mpewo ajja kikola lwa nsonga naye ayagala kugendawo ku mpewo bakole ki kati bano abakuzeemukko bo tuyinza okuba nenyanga bo naye ne producer wa makulu nnyo mu nsonga eno. Okay, like nga tujja ne tugamba Sumula y'amaanyi olwa producer waayo nungi lwaki Sumula webe mesinza apo ate producer tali concerned oba ntegeera ate nga ne UCC webe ekwata tiimu yonna nze ensonga producer yabingambye adde ataddeko emundu zimwadde mwagala bangobe producer Sumula akaye yabitugamba byetwogera kwefi yabitugamba kati oli producer ate PD eryanyi lingi oba ntegeera era n'aba interactingako nabo wagamba nti hafi nja kukubeera kuba ng'akozesa bano abaana kakati abeejawo onzijukiza olutalo lwa Bad Black nabo wamma era oba nga producer abetakkiriziganya naawe
abajja kukuba kakati ne producer naye mukulu nnyo mu nsonga eno gwe sandyagadde muleke ebbali lwa nsonga nti munajja ba Kayz kumpe wajja guluminga abalala kubanga abaana Suuna bamukubina ebintu bikola nezija nenkuyingira nonkubesinaga naye sayimu kyonkozeemu binega mukamange nkuyisiza bubi tineda tujja terezaawo katufune akabaka enkola nja kuwaana tukireke kubanga ate owamawulire ethically si kirungi kujja kwetonda lwa nsonga nti nga tunatuka kweno level webiri weba bikyali wali wansi sayimu wajja neyeetonda leero neyeetonda luli abamukkiririzaamu kituka ne kiruzinga amakulu ate nga naawe omuyimbi ojja tuka ate omwagala abeeko kyakusindikira oba ntegeera kyokka nga ate ng'akozesa omuzindalo gwe gumu asobola okuddamu n'akirebuildinga oba ntegeera abantu luli yamuyinga naye ate ennaku zino amuwaana. Yes, tulabye nnyo yali monitor did monitor actually apologize to the president? Tebamwetonderanga. Okay, maybe by enough facts. At the end of the day, if you have facts, but enough facts, amawulire bulijjo tugalaba ne bafulumya page number, front page nga be apologizing eri omuntu yenna abagambye kyemwanjogeddeko kikyamu. They always do that. Bw'olaba ng'embeera egenda esajja. Kati nga we tutuuse eno level ya kwetonda. Nawe wekitandikira ng'olaba waliwo yeekyanga. Talk to the person mugamba mayi kyamazima. Kyabaddewo ne mbadde nsabye tukikole ki? Tukireke nja kufuna engeri gyenkisiikasiikamu. Oba tegeera we make good because bibeerawo. Mu TV wotakuba kalango tojja kwetondera emutye. Waliwo oyinza okujja n'ogiwayo bulango bulala bonna mu kalango kaayo kaki. Nayo nakkakkana gyali because we are stakeholders. Naye ekibi kwe kubeera nga asuubira nti kati mugenda kukkanya kuba wannyingidde nga gw'oli kazinga kogamba kati nedda. Katubalageko ng'ogumye kanfunemu osaana okudda ne weetondera mu lwali abantu gyano tukuba olwali abantu batategeera kigenda mu maaso nakuyingidde naye ate tonnemerako nnyo oli muyimbi w'amaanyi bulaadi okitegeera kiwedde okuba omuntu abantu tayagala si yakuza atayagala ofukamire kujja kugamba nti nsonyiwa munnange nedda era ne Suuna ne simusuubira nti kyayagala waba kyayagala tanene tatumanyiira naye naawe onvuga bw'oteeka kukola so nziza kataka salawo Suuna oba oyagala byagenda wali bwe tutandika okukuba kusinza totumanyiira sisuubira bino ebintu bya bulaadi byansobako naye brand tujja jjongera ogiwanika tujja gisiigako akazigo si byate byakweremeramu nnyo tulina mboozi kyendala awo Kayz ku nsonga yennyini akati omumiiri yalina amanya